ngera bawa akaloozo bawone ekigwaro kye akaloozo ka leero njala kagenderi ba comrade mwenna abaabula akaloozo ka leero njagala kagende eri ba comrade mwenna abaabula twatandika struggle nga tuli abantu bangi nnyo naye obugumiikiriza kintu kikulu nnyo omuntu atagumiikiriza wattu tosobola kutuuka kulyengedde abayisirayiri bagumiikiriza abajijjepita babakolako effujjo mpaka mukama katonda bwe yabawuliriza ne bagumiikiriza n'abasaza ng'akozesa musa baganda baffe bangi mwakyusibwa obwongo bannakigwanyizi abakyusa obwongo bukowo nga balina ebigendero byabwe gwe muganda wange yenna ng'ali eyo nga watuuka mu mbeera eno ngenda kukusaba teweemala maanyi tewejjusa teweenenya wabula manya nti gwe yakujja kukyusa kujja ku struggle n'akuteeka mu bintu by'otaategeera bambi mukwase katonda ogende maaso kubanga okununula eggwanga kyekikulu kya byonna neyakunyaga eyakuviirako omuntu okutta owokufa ojja mufuna mu Uganda empya nga amateeka gakola manyi abaana bangi bawulisibwa ne bateekebwa mu bikolwa ebyokufera mu bikolwa ebyokusonda ensimbi mu bikolwa ebibasikiriza okukwata emundu abasinga obungi bakwatibwa ne battibwa nengenda kuga muganda wange ali eyo nga bakukyusa obwongo n'okyusemu n'ozitunuliza struggle n'ovuma buli gweyagadde nga bakukyusiriza ng'essaawa zino oli bizibu muganda wange toggwamu maanyi osobola okuddamu n'osituka kino nkibategeeza olw'ensonga nti nze nkola political shows zokka naye waliwo baganda baffe bali mu struggle abakyusibwa omuntu gwe saagala kwogerako mannya nga yababba n'abamu n'abatuukiriza okufa abaana bali mu kkampu kuliko n'abantu abakulu ngenda kukusaba toggwamu maanyi bwewakoma oba otandikira kasitoloze zaako nti si kirungi kuva ku mulamwa kubanga tugamba nti eva ku mugendo yefuuka kaasa obudde tebunnatuuka kufuuka kaasa komaweega kasa mutegedde nti abantu bakyamu eyabajja ku mulamwa yabajjako nga bajjeko mukyamu bwe kiraba kineetaagisa okujja okukola programu eyo bategeeza mu kaloozo kano toggwamu maanyi twafuna abaseddekezi bangi abajja abantu ku mulamwa ababajja abantu ku mulamwa ku struggle ne bafuula kye baagala vamala beefuulira bababba kikabadde akaloozo kale toggwanga maanyi bw'oba wayagala nkyukakyuka koma osigale mu nkyukakyuka njagala kutwala mukisa guno okusaasira famire zaabo abaafiirwako abaana baabwe ne baganda baabwe mu bintu by'okubakyusa omwe bateeka mu bintu ebirala kitalo nnyo ddala musigale nga ali mu mulima gumu struggle bw'eneeba egguse abantu abo tugenda bakwata bajja kuvunaanibwa era bateekebwe mu nkola ezirina okukolebwa be bani benjogerako omuntu yenna nga owusibwa Kibogwe live oba UNN simanyi UFFC nga bakuwugula nkusabira ogume tewali kyakkola twabagamba nga temuwulira naye saagadde kulambula njagadde bazza maanyi gy'oli situka kubanga bwe budde kikabadde akaloozo ka leero tugenze ku kiggulabujje ekiggulabujje kino njala kigenderi bannayuganda mwenna naddala bannabyabufuzi nammwe bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo mu biro ebiyita nga abatusinga ku myaka bwe babeerangawo mu kiggulabujje kya leero abasomi ba Bayibuli mukimanyi bulungi nnyo nti obubonero bungi nnyo Dunda Namugereka bwe yalaga Faraawo yali kabaka wa Misiri akyuse mu mbeera ye n'ebikola byali akola eri abaana ba Isirayiri Faraawo yagaana okuwulira Faraawo yakola effujjo lingi nnyo ku bantu bannansi n'abo Abayisirayiri yabaliisa akakanja yabatta yabakola buli kyayagala butyo njagala bategeeza bannayuganda mwenna gye muli abaali babaddeko mu regimu enkambwe z'abadikiteeta n'abagirimu essaawa zino eyali regimu ya dikiteeta Museveni nina essuubi obbategeeza mubeere wagumu nnyo wabula mulina okubeera abeegendereza ennyo omuzungu agamba bw'ati nti the kicks of the dying horse are more troublesome eyo definition yange abajja kigamba bulala nti ensambaggere ezisembayo ng'embalaasi efa bagisa zibeera mbi nnyo bwe kkuba omugere oyinza obutawona njala kugamba mu biseera eby'okusoomoozebwa bino nga Museveni ali mu kaseera akasembayo njala kutegeeza Museveni akimanyi teri munnayuganda amwagala kabeere ng'ali mu NRM y'ensonga lwaki abawa ssente okubagulirira okukola by'ayagala ng'ate singa badde bamwagala bandibadde tabasasula bandibadde bakolera lwa kibiina ki munfuna bulungi mu kiggulabujje kya leero mu biro badikiteeta nga bagenda okugwa babeera bazibu nnyo okukyamwako 1 bakola ebintu bitali bya bulijjo bakola effujjo omuli okutta okuwamba okukyusa amateeka okweddiza buli kintu kyonna ekisaana n'okukozesa obuyinza okufuna ebibaagala oba akifunye ate kasitaba nga akifunye y'engeri badikiteeta abagenda okugwa gye babeeramu kati gwe muganda wange yenna gy'oli
ebiro byolimu essaawa zino byebiro ebyayogerwako mu Bibuliya nti akaseera katuuka nga abeeyita ab'amaanyi batandise okunafuwa nga n'abaali babakkiririzaamu batandise obbabuusabuusa. Njagala kukulaga ekifaananyi kino olyoka otegere ki kyenkugamba. Mu kigwero gye nga kifundikira. Ekifaananyi kye ngenda okukulaga kye kibadde mu Parliament ku ludda lwa NRM gyetuula. Njagala okole ekigambo kye bayita photographic interpretation ne facial expression ne body language y'abantu bano. Ekituufu bakimanyi nti omusajja bamukoowa naye tebalina kyakola okuggyako okwegumya n'okusiba face nenga bakimanyi. Njagala kuzuumirira ekifaananyi kino okisabe bulungi nnyo. Eyo ye side ebadde kabe. Njagala kuzuumirira ekifaananyi kino mpola otunulire face zaabwe zonna okuva gye zitandikira. Bonna batunuulire. Tunuulira tukyali mu kigulu batunde bonna beba NRM batunulire. Njagala kikutambuliza mpola. Tunulira face zaabwe. Kansoke nkizeba. Tunulira face zaabwe. Ono ennyini ye Kabanda oyo. Njagala kikutambuliza mpola okakase byenjogera. Bawo bennyini batunulire bonna. Bonna ba NRM batunulire. Batunulire. Njala kikutambuliza mpola face ku face okitunuulire bulungi obalabe. Njala kikutambuliza mpola tuli mu kiggula lugi video tennaba okire bulungi nnyo. Kati bw'osoma face zaabwe engeri gye zoogeramu n'ebikolwa byabwe bikulaga embeera eri mu ggwanga. Kyenjagadde okutegeeza wattu Museveni agenda kukola nebimutawulirangako. Olaba yakola ebikolwa bimufulumasa nga talina buyinza. Kati wano ng'atali buyinza naye buyinza bugenda. Agenda bakola ki? Wano ng'anfundikira ekigwero ki mumpulirize bulungi nnyo. Gwe wenna ng'oli munnabyabufuzi nkutegeeza Museveni talina kyakwetaaza atya. Nze naawe omusajja nkankuwa ekyokulabirako tekyandinyumye nnyo kwogera ku mutimbagano wano. Njagala bategeeza Museveni mwenna obuli wa NRM oba oli wa opposition nga Museveni akukozesa kweyisa mu mbeera eyo gy'ayagala ayitemu wabula wamala okukozesa era ajja kukugyawo lwa nsonga. Njagala otegere nti oba ogenda kwegatta n'omusajja omugenda kwegatta omukazi ng'alina akawuka ka siriimu okowala okufuna akawuka ka siriimu okozesa akapiira era akapiira ako lumala okukakozesa okajjako lokasula mu kinnya lokasula mu dustbin ne weerongosa bulungi n'otambula okowala ekirwadde kiri. Kati Museveni akozesa mmwe okufuna ye buli kyayagala wabula olumala ajja batta mwenna omu ku omu kuba talina kyabeetaaza. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mutunda ensi yammwe naye nga temumanyi lwaki mugitunda. Era kanyongereko okufundikira mu kigwero kino. Bwe nakoze programu ya jjo nabagambye nabawadde homework ku mapu gye nabalaze okuva Embaale mpaka Ntungamo ku booda ya Uganda. Naye mbagamba nti mwanya ne ziva Ntungamo ne zigenda mpaka ku Port e Mombasa. Naye mbagamba mbadde homework mwelowoleza. Wabula nze nabadde na ansa yange era kanjibagaye mutegere bulungi nnyo. Obadde okimanyi nti eggwanga lya Rwanda lyali lifuna ssente nga zirijja mu bintu ebisime mu ggwanga lya Congo gye tuyita minerals ngera mu bafuna foreign exchange. Congo neteekawo resistance Rwanda tekyafuna minerals era ne bogende Rwanda kizibu nnyo okusanga forex biro nga zikyali active zisuuza dola tekikyaliyo. Bano balina okukola kye tuyita future projection okuprojectinga ekinajja mu economy yaabwe kye baakola kiruddawo kwe kuddira ebisolo byaffe byonna byebikwala bijja Uganda bitwale Rwanda okuboosting economy yaabwe ne foreign exchange. Okabalinga kiri ekye Congo kibali bajja minerals. Ekyokubiri mu kimutaategedde kye nabwadde homework emwanyi z'abagamenti company bagiwadde mu China mu nsimanyi nana emwanyi zigenda Rwanda tezigenda genda gundi ku Mombasa no emwanyi zigenda kuyita via Rwanda nga bazibulaninga ngeza Rwanda zigende kubanga ye economic activity bili Rwanda zesigaziza omuli ya tourism ne mwanyi Museveni ziyakutte nazeza on his behalf kubanga nje bajja sente ne zimba Rwanda. To remind you, since 1987 Uganda budget yayo 50% badde zimba Rwanda. Katolo okuba nti twateekawo emisingi gy'okuziba ensimbi ezibadde ziva mu bazungu ne zikendeera kitegeeza Museveni abadde alina okunoonya engeri gy'ajjuzaamu ssente zino eziba zizimba ewaabwe ng'azijja mu Uganda kwe kubinika emisolo n'okuteeka ebintu bino byonna kati jakutte emmwanyi n'azikwata official okwandi babuzizabuziza emmwanyi zigenda nga genda Rwanda bazibulandingi zifulumire Rwanda kyekyazitadde Ntungamo
ekyo nabadde ansangira nenjibalekera temwasobodde kitegeera ba MP ba NRM eggwanga muli wadde muli guzizza Rwanda automatically kati ensi y'abajjajjaffe mugiguzizza Rwanda kyekyatekesa ekyuma entungamo mwena temwategeera Amini teyali musiru okuteeka ekyuma ebugoloobi mu mutima gwa Uganda wakati nga bava embale kyangu nnyo okusigala wa Kampala bakole mwanyi zaabwe abave yonna nga kyangu nnyo okuteeka mwanyi zaabwe mu Kampala ne zigenda ne zifuluma ebweru ono bwe yakijja wano lwaki ekyuma yakitadde entungamo reason being bw'ogamba nti ogenda kukulaakulanya mwanyi era buli kino ogenda kikulaakulanya yandibadde buli kitundu kya Uganda oba buli kitundu kya Uganda ateekayo ekyuma ekyenkanankana n'ekiri entungamo Ofuna tuchali mu kigwaro singa abadde nga ayagaliza bana Uganda buli kitundu kya Uganda yali badde atekayo ekyuma ekifaanagana n'enti kiri entungamo lwaki yakikoze entungamo mu Uganda yonna ng'ate mwanyi n'entungamo akatandiko zirimayo then muteeke wobo emwanyi zigenda Rwanda ekkogo bagobayo tebasobola kufuna minerals bakwata amazike gaffe gonna n'ebisolo byonna bitwala Rwanda ne bapangisa ase ne balangire kati emwanyi abadde esembayo ne bagitwala yagenze kyawudde awo tuvuddewo era ekigulalo gikiwudde kati video mutongole etandise kavudde kwanjula katandise kati waliwo information etafuluma ku mawulire gyenjagala kusooka obbawa kansokenza nnyo omukyalo ono kyagambye nabagamba nti omukyalo ono nina information nga n'ebigezo by'okugamba nti looya si yabitula batula bituulire kati omukyalo ono lwali bwamaze okuyisa amateeka ga mukama ga Museveni agambye nti engeri Trump gyawangudde ne sanctions bamuteekako zivudde omuwulira bulungi nnyo wulira members no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will be smiling me. And now that Trump has even worse sanctions are going. All right. Muchala Anita Mongi nalo ngosogete. Yes, Trump awangudde noga anti sanctions zivudde otoli agenda kutisa. Njagala okwate passport yo oba ya diplomati oba yeneza bulijeze ogende kati olinye mu America oba ogende Bungereza oba ogende mu Europe. Please. Ati oga Trump yawangudde. Kwata passport yo ogende mu America oba ogende Canada oba ogende Bungereza. Ojja tegeera nti mu democracy, mu nsi zina democracy, buli department ebera independent. Trump nga president takwatagana state department eri independent body ekola resolutions zaayo nga teziri mukono gwa president kyovola banti omwogezi wa state department yavayo kuyisa sanctions so si Trump oba so si Joe Biden omuntu yenna kati gwagamba nti oli oya mpoze ebibuzo bakutulira bitulire okay no problem no worries banyabo ne basebo omukyalo ono agamba nti looya era ajubireetize mu Trump yawangudde sanctions kwata passport yogende yagadde okutegeeza buli kitongole kya America kyonna kiri independent omukulembeze si yakiragira ebyokukola in fact ebitongole ebikyuzana ne president ali incompetent ekitongole kisobola omusitukiramu ne kimukwata ne kimusiba njagadde okutegeeza kati omwezi oguwedde waliwo sanctions ezafuluma ne batazibagamba zeziruwa waliwo sanctions ezafuluma ne batazibagamba omwezi oguwedde sanctions ezafuluma kanzi basomere wano kuba tebazibagamba wantu wonna sanctions ezafuluma October 2nd. The designation of Uganda police forces, Uganda police officials due to involvement in gross violation of human rights. Zafuluma. Bani bebatekako sanctions abala. Temwakiwulidde ku radio wadde ku TV. Bagamba bati. The United States has banned entry to 4 Ugandan police officers members over their alleged involvement in human rights violation, including torture. State Department said on Wednesday, the State Department named 4 as Bob Kagarura, Alex Mwini, Eri Wamanya, and Hamodan Twesige. It said then ban also applied to the immediately family members. Kati eyo tebaji basomera wantu wonna wadde okuyite wantu wonna eyo yafuluma. Kati bange efulumye mukitegedde bulungi nnyo. Kati maama kwata passport yo ofulume goboloza te kiyumba kyembizi kye mulimu kye muyita parliament je muyisa amateeka vagalanda ne mu America bati bakikola oswadde kati tutandikidde ruddawa
Olunaku lwajja abadde ku video yange nabagambye eki. Olunaku lwajja abadde ku video yange nabagambye eki. Abadde ku video yange nabagambye ekijjo bwe najje ku lwokubiri emergency nabagambye eki. Wano kansoke nkabazanyiremu katono. Kati olunaku lw'enkya mugenda kulaba kye tuyita comedy mu Uganda nga muvudde ku comedy wa bulijjo agenda okubeera mu parliament. Naye bino kambyogere emwanyi eno akalwa kagenda okuba enkya nina instincts eziŋŋamba either today oba gikinakomekera mu wiiki emubbiri waliwo omuntu agenda okukomekereza nga yafuuse diversion w'emwanyi zino. Eto tugenda gendayo. Bajjabo ne basebuka mbategeeze nazze ne mbagamba olunaku lwajjo nti parliament yeetooloddwa abasajja ba SFC abali mu ngoye eza bulijjo. Kati ndi wano bategeeza nti olunaku lwajjo parliament yayigiddemu abasajja ba SFC abadde mu ngoye eza bulijjo abadde abasukka mu 200+ abasukka 200+ bayise ludda wa 1. Parliament eriko emiryango esatu. Omulyango gusooka guno gwe bayita Parliament Avenue omukulu omunene gwe gusooka. Omulyango omulala guli eri ku National Theatre. Kati waliwo omulyango tatera kuyita buli omu. Either Yoseri yaguyita mu bane ba officials abamu. Omulyango guyita ku office eriko offices za Yoseri. Kati abasajja bano gye bayise bonna okuyingira eba babaddemu. Ekigendera kyabwe kyabadde ki? Kansulate mukulu Joel Ssenyonyi atuuse n'abalaba ba Parliament. 1. Mukulu Joel Ssenyonyi yabagambye nti Museveni atisiza okuwamba n'okutta abagenda omutiisatiisa ku bimwanyi. Mission yabadde bwete. Museveni n'anita amongi saako n'akabinja kaabwe kano akalimu ambasomere wano. Akabinja kalimu Charles Peter Mayiga, Mpuga de Mapuga, Abedi Bwanika, Lumu, Nandala Mafabi, Abdu Kantuntu, Asmani Basalira, Semujunganda, akabinja konna kabadde kamanyi bulungi nnyo ekigenda okuddirira. Kati mwana kye mutaategedde kyekiruwa. Yoseri yayisizza order n'abagamba mukole buli kye mbagambye okukola kyekiruwa. Babadde ba settings bulungi nnyo nga bakimanyi nti mu parliament mugenda kubeera mu sikafu. Naye nga wagenda kube sikafu egenda kujja etya. Sikafu badde balina okusindika omuntu ku bantu baabwe abali mu parliament agulewo olutalo. Immediate olutalo balukawo abasajja bayingire batandika okukola kye baagala. Kankuweko preamble. Mwenna bali mu Kampala okuva e Busia oluguudo n'olugoberera okutuuka ku boda ya Rwanda oba ku Mityana oba ku Kamakubo gonna gafuna n'okuyingira Kampala. Museveni waba agenda kuyisawo tanka ebikompola mizairo watu amasanyalaze gava ku nguudo ezo zonna mpaka era abantu bali kodinga nnyo ebintu nga bitambula zitanka mizairo nga bitambula nga bajjeko amasanyalaze. Okujjako amasanyalaze kitegeeza nti akuuma bujulizi obutabuteekayo public bantu butegeera. Kati parliament okugijjako amasanyalaze kibadde kikolwa kyembadde temwafunyeeko kunnyonnyola. Buli member parliament yenna ng'oli ku ludda oluvuganya watto nkusaba ogende bunnambiro mu ddwaliro otandika okwekebera. Buli member parliament ng'oli ku ludda oluvuganya ng'obadde mu parliament bagiddeko amasanyalaze genda mangu weekebere ng'obudde bukyali. Ng'oyagala okutegera nti babakoze temujja kitegera. 1 bajjeko amasanyalaze bannamawulire babakwate babasira mu kisenge kimu bonna ng'abajjeko kamera kubanga temusobola kitegeera. Bakutte bannamawulire babazingira mu kisenge kimu ekapata ne bajjako amasanyalaze ne bajjako communication gadgets zonna be baayire sokola omulimu ogwo ne bagukola. Kati wano bakidnappingidde bambi ba parliament abakazi. Okusinziira ku live information gye nnina Museveni yabwadde obuyinza okukozesa abakazi abo nga bwe baagadde. Musabire nnyo Honorable Shamim Malende, musabire nnyo Asinansi n'abalala balugendeddemu bayinza obbatuusaako ogw'obulisa maanyi oba ebikolwa bya Sodoma ne Gomora okusinziira ku orders afulumye nga mumulira MP basajja babadde bakwatiddwa bayinza obbatuusaako ogw'obulisa maanyi ogwa Sodoma ne Gomora ng'ate bagenda bibakolera mu parliament mwennyini bamale bafulumye batwale. Olwali abantu bakubidde amasimu mangi baŋŋamba Zaake biki kati njala mba nnyonnyole muwulire bulungi nnyo. First and foremost nga sina kunnyonnyola. Waliwo ka video ke mutawadde attention ke njagala musoke mba nnyonnyo tusimbule video.
Zaake newankubadde alina obusungu obwangu okukola omuntu kyandisuubidde mu bali mutakola. Zaake bamusoomozezza batya. Mu kusookera ddala mwenna abalabe Parliament yo ng'etandika ekifo oyo Honorable Akolo we yatudde tekyabadde kyekifo kyabadde kya Honorable Zaake. Nkiddamu mudde mulabe entambi za Parliament nga bagudde pale mu kusooka Honorable Zaake yabadde nannyini ntebe eyo. Kati mu motion eyo ono Akolo gwe basingise to provoke Zaake. But to prove this kakuzanyira katambi. So oyaga ati Zaake yakoze fujjo tannakolako fujjo yagambye omusajja nvira katebe kange wano wena tudde. Omusajja n'alemerawo Zaake n'abanga amukwata kamusindika gaya situse na mu naki na ngumi njagala mulaba akatambi kano. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Right Honorable. Ndako. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Right Honorable. Ekifaananyi ekyo kiraba ono ye Zaake omulaba Zaake uyo ng'atudde waawo. Ndagawo ekifaananyi kyoyo MOP Akolo. Ndaga ekifaananyi kya Akolo. Ndaga ekifaananyi kya Akolo kweyo sitting arrangement. Ndaga ekikansebeze yuyo Zaake ngali mukatisha kaka mufuyo Zaake ngali ba sergeant at arm. Olaba ko ya Akolo ku sitting arrangement eyo. Olaba ka Akolo. Njira munzire wano mission message Akolo kwa ali ku ntebe kuno yabadde atuddeko kubanga sobola kuzuminga ku video eno. Akolo kwali kyenjagala musoke nkanzidde mu kibatero ono ye Zaake oyo ye Zaake njaga ku bantu bonna batudde bakulika Akolo. Kati Akolo taliko kati Akolo bataliko kambazanyire video njite mugyetegereze bulungi nnyo. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Zaake atudde bulungi. Seconded by Honorable Frank. Akolo bwa taliko tali waawo. By Honorable Bahati. Nave najja ne yenyiga omulaba uyo yajja kati. Uyo yajja najja. Najja n'atuula ogiraba. Honorable Zaake. Najja n'atuula mu kifo ky'omusajja. Honorable Zaake. Honorable Zaake. N'amugamba nvira wano si w'otudde si wabadde otudde. Nga n'omuzinga lwe baguggyeko. N'amugamba sebo nvira lwe mbadde ntudde. Honorable members. Ndozo kitegedde. Ffe tubeera ku social media kuno buli kimu tukiraba n'amaaso nabagamba obeera n'amaaso abiri ng'otunula obeera nga wendali otunula lenzi nnya kati zino ezisembayo zizentunulira zino. Mwenna teri TV ekibala tete munda bolo yakyogeddeko wabula bonna bakritiiki ba government ba YouTuber propagandist bagambye Zaake akendeze obusungu yayisanga tali member Parliament no. Speaker bajjeko omuzina gwa Zaake ng'omusajja azze mu kifo kye n'amugamba wayinvira wano ze ntuddewo omusajja yaganye n'amugamba vaawo gayi yasituse kansoka kubuli member Parliament abera mukulembeze era abera exemplary omuntu wakugamba nti nvira mu kifo kyange nga buli mukulembeze oyina muviira era wakusindika olwokuba nti go waze mu kifo kye oyina kuvaawo yajjewa temper hatred Yakubiddwa omusajja ebikonde ebyo kati ekisibu kyabadde bwe kikimu kyategedde one main target babadde abantu bano wammanga. Zaake video gye mulabe nga agamba nti omusajja ayina emmundu ekituufu omusajja mwaddemu ayina emmundu wa SFC kankuddizayo katononya owulire mu Parliament eyo abantu abali supposed okukuuma ababaka ba Parliament bayita ba sergeants at arm abasajja babira mu ngoye enjeru be bakwata security eyo ku Parliament floor bateeseza tekukkirizibwako omusirikale wadde wa police wadde nani amwai clear abasajja bali mu ngoye za bulijjo era speaker wakuga nti fuluma bano bakuga nti wali speaker ge fuluma temukkirizibwamu wa amaje wadde wa police kati speaker Zaake bwagamba nti omusajja ayina emmundu temwategedwa ki Zaake akyogera kyabadde bwe kiti. Museveni yawadde order nga ayagala abantu bano wammanga nga ne bekiba kisana bakubira sasa mu Parliament bali kubiremu ajja kuoza kubanga yayisiza statement egamba we should use this opportunity when Americans are still in jubilation or celebrations of the elections
All the news agencies across the world are focusing on American elections, not on Uganda. We must use this opportunity. Nkulalira mpuga yabadde amanyi ekigambo kino. Ssemujjunga adde akimanyi, Lumu yadde akimanyi, Anita Amongi akimanyi, buli omu ng'akimanyi balinze chance yabadde baagala. First target yabadde Joel Ssenyonyi bamukube essasi lye. Owokubiri either Rutamaguzi Ssemakula. Owokusatu yabadde Shabino Malende. Zaake yabadde mwakuna. Kati Zaake ye yagudde mulayiniani ya Joel Ssenyonyi. Kati Zaake agenda okujja nti omusajja alina emmundu nga Zaake amaze okulaba. Zaake bw'alagira nti omusajja alina emmundu bagifulu basale bagiga emmundu bagifulumiza mu kavuyo. One, speaker n'akugamba, that is my personal bodyguard. Oh, that is my security officer. Timu ekuuma speaker esigala mu lukuubo oba mu parking yard yesigala. Njagala ogende mu parliament za Bungereza eza America ezakana nga speaker alina omukuumi amuyimiriddeko awo. Bodyguard we. Njagala opandikira no mwenna abali Bulaaya. Ombuulire nti waliwo parliament nga waliwo omujaasi w'omusirikale private guard akuuma speaker taliyo. Ne mu Uganda kati oli yazze eyabadde ayina emmundu yeyabadde ku mission egenda okuba Ssenyonyi Rutamaguzi bonna. Yensonga lwaki nti abasajja bayitidde ku presidential wing okuyingira eyo parliament. Kankabaddizeeyo no mukalabe. Abagala okumanya kubya Zaake ekikonde yaleese akabasa yono. Yoyo. Bano bonna ba operative, omulabanga leba ba operative. Bano ba operative ba Museveni. These are not a mere member of parliament. These are operatives. On operative. Na de Bokel. Anthony. Bano operative. Tugenze maaso. Kati. Ekifaananyi kino njagala okitegere bulungi nnyo. Njagala mumbuulireyo olwaleero. Ani alabyeko mpunga mu parliament? Ani alabyeko bwanika mu parliament? Nalala mafawe baddemu nga bayisa. Abuduka tuntu abaddemu, Asumani Basala abaddemu, ne Ssemujjunga abaddemu. Kati bano bonna olukubadde balumanyi. Kati woyagala otegera kye bagambye comedy 1. Bibi yonna tesobola kuyita nga temuli opposition. Bibi yonna tesobola kuyita nga temuli opposition. Kati Honorable Joel Ssenyonyi olw'okuba nti ye musajja wa mirembe baade bamusuubidde nti ajjagwa mu katego kaabwe we kujjako amasannyalaze bakole ekyetaagisa kano n'amuyamba ye tebayingiddemu Zaake n'azigwamu. Kati Joel Ssenyonyi n'abagamba member parliament aba national platform abamukkiririzaamu tufulume parliament tukole kitugende. Eryo etteeka libadde terigenda kuyita. Kati Anita Amongi baade basetinze dda abantu baabwe bonna abagenda okuyimira ku side y'opposition etteeka liyite. Era Joel Ssenyonyi bwafulumiza abakabe bonna okuteesa kugendeza mu maaso abasekondinze abadde ku opposition be bali bamenyedde. Nadala Mafaabi Abdul Katuntu Asumani Basala Ssemujjunga n'abasajja ba DP n'abagamba if you think that opposition is one party, no. Opposition, it means a multi-party figures. I would like to thank Honorable Mafaabi, Honorable Katuntu, Asumani Basala Ssemujjunga for the support of passing this bill. So, those who think that they are the only political party opposition leader, that is wasted of time. I'm very happy for that. Naddala kubanga badde bakisetinze bano basigalewo. Bayise etteeka lyabwe. Kyovulaga tibote bafaayo n'opoteriwo bateriwo bafunya opposition abagenda to officiate nti etteeka lyabwe lyayise opposition weeri. Ndoza mukitegedde bulungi. Kino kye nabagambye jjo. Era kino bakikoze bulungi nnyo. Kati nga mutegedde bulungi nnyo abantu bano. Naye nga mission yabadde nti Joel Ssenyonyi adde alina okufiira mu parliament eyo. Rutamaguzi adayina okutavaayo. Zaake kennyini n'abalala ne Shamim Mali n'abalala batutte. Kati Zaake n'agenda agwa mu layini y'abali n'abakyusa timing system yaabwe n'efa. Naye njagala ojjukire bulungi nnyo nti tebinnaggwa. Lwaki tebinnaggwa? Bano balowooza bawangudde. Ekituufu bo bawangudde okusitana ku kye bakoze. Public ye egenda kulowooza ki era kye bagenda okuzzaako. Bujjo kye tubagamba najja ku social media ntiko buli abantu abo ne munvuma ne mukola buli kimwana baga munvira bole mujja kula ebintu bino mubira bibivuddeyo. Kati gwe yavu mosobola okuneetonda? No, ate saagala oneetonde. Wabula njagala kuzukusa nti wulizanga information togiwakanya kubanga temumanyi Museveni bwa operatinga bintu bye. Temumanyi Museveni bwa operatinga.
oli abanonya economic activities ezizayo gwanga lya byabanyo bajifunye kati mwani bazitutte muziwadde ne bana Uganda basigazizaako ki ndoza mu kitegedde lwalo kati ngoyagala kutegeera abasajja bano wana bade batwala Honorable Shamim Malende n'abakyala abalala munzikiza chenjagadde osooka otunule ku nsonga gy'abaga buli member parliament opposition yeekebere sooka olabe ekifaananyi kino kiyinza okuba nga kiri mu nzikiza olwokuba tekubaddeko mataala nga sina kizannya njagala osooka otunule ku sayidi ya NRM ebadde yaani eno esayidi ya NRM ebadde yaani eri esayidi ya NRM ebadde yaani eno yonna yonna bona badde bafulumye kubanga bategedde commission tekanyibanyige embwa zino iyo saidi ya NRM ani abaddeyo kati mu bampalanizi ba SF Saabaze mwajiddemu n'abakazi abadde mu busuuti bamulabye kati lwokuba nti abakazi tebasobola kwalulinga abakazi bannaabwe era evudde ekisajja ekigwagwe kitamanyi nti ensonga z'omukazi w'omukwata mukwatisa mukazi munnene kijja ne kimukwata kati beebo kati in that process omusajja asobola okukuba empiso oba asobola okusiiga obutwa in that scuffle omanyi muwakana information abamu bagidde mu maski nga sina gizanyi abamu bagidde mu maski baabo oyo agira mu maski yaani abamu bagidde mu maski abamu bagidde mu maski omusajja asobola okusaasa NRM yonna society abadde baweddemu nga bafulumi balinayo bagudde kava nga balaba eno comedy omusajja ajja kujja n'obutwa obasaasaanya bakuba episo mu kavuyaabo olowooza nti baakusunye lwala ng'ogenze kubanga ye tageti yaabwe kaka baddire mu wano tuvuddewo katugende ku nsonga endala nazino kanzibazanyire era bwotuna video eno saidi ya NRM yonna nkalu ya NRM tebaliimu nayo gyetegereze nga sinagiza sorry saidi ya NRM video eno NRM yonna saidi ko batula yonna nkalu tekuli muntu no bade balazeewa ne baluleka mu mmwe baabo genda mpola kati kyenabagambye yo nti basuzizza mu basirikale era bakola check up ne police nyiri bagikebera kino kyenabagambye ku video ya jo kirabe ekina bagambe kijja okusulawo kati omukulu Joel Senyonyi agambye mukyala Amongi okusinzira ku statement ziwakola wetonde njagala buli kikibadde ekyo namwe kirabe amugambye bw'ati. Honorable Speaker, we did see you make remarks that seemed
to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers. As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee is grown in different parts of the country. So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Honourable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honourable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honourable Speaker. And I thank the Honourable colleagues for following the issues that I've raised very attentively. Thank you. Honourable members, I am happy that the law has raised an issue that I'm ready to respond to, and I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. All right. Agambye nti ajja kuddamu omukulu Jewel Ssenyonyi nga batuuse ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka ly'emmwanyi bwe lituuse agambye bw'ati. Wulira bw'agambye. I wish to state. Wulira. I was quoted out of context. In any event, this house is a house of record. And being the custodian of the rules of procedure, and being the house of record, and if anybody thinks that I mentioned what the leader of opposition mentioned, I want to urge that member to bring a documentary evidence and lay on table. And once it is laid on table and it is true that I said what he said, then I will be able to apologize to this country and to the persons who are affected. But before that is done, because it is not true, I will not do it. Kati omukyalo ono bw'owulira ayogera alinga alina ekintu ku mutima eri Abaganda, engeri gya respondingamu ebigambo bye, engeri gya soundinga, alinga alina ekintu ekinene ku Baganda. Bw'otunuulira oli akoola eŋŋumi zaakubyeho nalibo Zaake, bantu mmwe Baganda mmwe Banyolo mmwe Batoolo mmwe mwegendereze, waliwo ekintu ekitambula nga temukimanyi. Abantu bano batulinako obukyayi. Omukyalo nagambye tagenda kwetonda ku ebyo bimuwulira nti byayogerwa nga teyabyogera. N'agamba omuntu yenna alina obujulizi okulaga nti yayogera ebigambo nti yagamba Abaganda nti tebaweza namba, aleeta akatambi akazannye, then ajja kwetonda. Bwe kaba nga tekaliiwo, then tasobola kwetonda kubanga tekaliiwo mu archive kulaga bigambo byayogera nti weebiri bw'ate wayogedde. Kati Madamu Narongo Surrogate ogambye nti tewali evidence olwokuba nti ku YouTube mu archive yonna eya Parliament mwajja ebigambo ebyo. Tekitegeeza nti Radio Uganda yajja ebigambo ebyo, YouTube channel zamwe zonna zajja ebigambo, ne media zonna zajja ebigambo. Ffe tukyalina evidence. So, Madam Speaker, you stated that better make sure that those Bagandas don't get numbers. So we still have the evidence as you asked for that evidence. So for us, we know the truth is that you are used by Museveni, you are boss, and you are not qualified to be in that office first and foremost because you don't qualify it. You are an uncorrupt official who is there to complete Museveni's missions of taking each and everything belongs to Ugandans, but one time you repay. With the Baganda, we don't have any problem against our comrades or our fellow Ugandans. The problem we have with Museveni and those people whom he used to mistreat Ugandans and to steal each and everything which belongs to Ugandans. So, tulina information buli kimu tukirina, tetwagadde kumalirako budde, njagadde kutegeeza nti record weeziri era tukitegedde bulungi nnyo ekigendera kyo. Kuba ntwade mugenda kikola, twategedde mugenda kikola. Kati awo saagala tuweewo nnyo. Bw'ati Zaake bw'atwaliddwa
Kati ekigenda okumala egobe mu kibya era ndi mweraliikirivu nnyo okusinziira ku message zengenda obasomera wano. Zengenda obasomera wano kanzisome wano. Ziri message 2. Ziri message 2 zengenda obasomera wano. Message esoma bwete. Ngambira bonna abakwasaganya ku kubeera kwa Honorable Zaake bategeeze nti with immediate effect bafune family member oba omuntu yena agenda ombeera ko baleme mulekera bannabyabufuzi abamuliraanye oba gyali mu ddwaliro kubanga bagenda mukola mission gye bali bagenda okukola Kyagulanyi bwe yali ali ensambya kubanga baagala aleme kuva nsambya. So aliranye Honorable Zaake amugambe ng'obudde bukyali obujjanjabi bafune mu maka ge aveeyo eyo, otherwise walirayo bw'ati ayinza kifuuwa ng'akizza munda. Message endala esoma bwete. Mpuga Abedi Bwanika ETC met with your cell, Salim Sare, SFC boss and CMY boss to sell off the coffee bill M1. They are planning to speak off the violence in the parliament to allow SFC to start shooting your Senyonyi and the other. Bafunye Obuwumbi busatu obw'essiringi za Uganda. Kye nabagambye muwakanira abantu bano ebintu bivaayo ne musirika. Ekyennako ekinoma kiri bwe kiti. Ye muntu gw'ogamba nti ndi Munnayuganda munno amanya alina ga Kiganda muzze okutuula mu setteeserezo nga jjo mubadde mu press conference mwenna kagibaddiremu. Nga mubaddemu ne press conference. Gino Museveni tali mukutiisatiisa ababaka yatandise n'ababe buli twashiyo bwe tubiwulira sebonedde tujja kutukangakanga. Fenga abakulembeze tuli bamalirivu ku nsonga eno. Right. Kati gye njagala obbalagaano mugire bulungi eno wano. Gamba saagiggyemu. Naye ndowooza mwagirabye jjo. Mwagirabye jjo ne bwesigibadiramu. Kati kye njagala mutegeere kye mbagadde mbajagala obbategeeza nga mutegeere obulungi. Wano wali okugenda okukomba essowaani wano. Ye Munnayuganda munno mulina amaanyi ageegamu muli Baganda muli ku ludda oluvuganya. Nga mwade mu press conference ng'ayogera atiisatiisa nti Museveni agenda mugwako. Bwe mutuuka mu parliament naye ng'ekiro basuze mu meeting nga bakuteeseza ogenda kufa nga bakimanyi. Era nga bazze mu parliament abagenda okufa babamanyi bulungi nnyo. Ng'oyagala okutegeera ekintu kino kye njogerako essaawa zino ekisinga okunnuma abantu be tulina b'enkwezenge. Ka video ka Zaake kali njagadde baprovinga nti bamuprovokinze oli okutwala ekifo kye. Kati ka video omusajja ng'amaze okukuba Zaake mwumi. Mu kifo ky'okulumba Honorable Akolo akubye Zaake bonna. Ate abasigadde bonna baagulidde Zaake ne bamulinnyalira mu kasuka eno. Bamwakyetegereza bennyini. Era bennyini ne beerwana. Ekyo temwakitegedde. Omanyi nze nkuwa information enkuulako n'obujulizi. Bwe tuba tuli mu lutalo olugudde obugwi ebiseera ebisinga bwe tuba twawula abalwanyi tukwata sayidi zombi oba tulumba asoose okuggula olutalo. Wabula Akolo bamusindise nadde eri ne balyoka bagwira Zaake. Ne bennyini abali ku ludda lwe. Wano wenjagala mutegere bye mbagamba. Ennumi n'enyoka ne bajja ne bamusitoola mutwala eri. Kati abekiddako. Kitegedde enkwezi ni mbantu abula akanze sitrustinga munnabyabufuzi sisobola kutrustinga munnabyabufuzi ate era kati munnabyabufuzi
ogenda kubeera ku lulwo kitegedde tewali yakutteko honorable okulu simanyi okulu okusa okulu bonna bagwiridde Zaake oli n'asigalira kubanga badde bakiteesese bulungi nnyo kati ekya parliament bwe kityo kitambudde njagala kuvaawo nkola information endala byumbitegedde bulungi nnyo naye gye kinaakomekereza mujja kiwulira ekifaananyi kino kye kyamaze gwe mu kibya ku kifaananyi kye nabagambye eno si photo edit ola muwanga kivumbi bakubye Zaake aka muwanga kivumbi ali ku Simayiro giraba Simayiro giraba abadde asanyuka ki ono Zaake bamukubye ono ye musanyufu bitya omulaba mujja kutegeera ensi bw'etambula era mujja kumanya buli kimu kitambula mu nsi awo tetugenda kulwawo kati katudde ku information e parliament yammwe nagibalekedde katugende ku information endala yeruwa jo nabagambye nti abannayuganda bonna badde bakola ku kisaawe oba ku bisaawe ohoima bonna bagobera ne baleeta abanyarwanda ne mu kiyita kya muniino obujulizi buubuno sirola abanyarwanda batwala buli kimu mujja kutegeera mpola etubagamba mulozo byakusaaga mujja bitegeera mpola fete tugenda kulwana namwe mujja kutegeera mpola awo tuvuddewo njolo ko baza bakomredi bonna abali mu lutalo olw'oku exposing ba state agents abakolera ku social media platforms ne YouTube zonna gye babeera nga bakola ebigambo ebyo katambi kano nakera byokazanya lunaku lwajjo akakonfirming byetwogera njala kazanya keddakiika emu gwe kennyini ojja kuvonga tetuli by the way kansoke mbanywere mutegere ekintu kino olutalo lwaffe teruli economical ne ba YouTubers no olutalo lwaffe lwa national issues nti bana abasajja Museveni abakozesa nga propaganda machinery okwonoona erinnya lya Kyagulanyi n'omucriticizinga ne bagattako kutambuza obuseegu n'emboozi ezitagatta ku nsonga za ggwanga ebadde mu parliament mubirayo byonna naye bonna ba YouTuber bagenze criticizinga kintu kyoli akolo nga akuba Zaake ngumi kubanga abainti Zaake a subject mu national platform kyokka kyabaddeko ekyo teboogedde ku issues zonna emmwanyi bazitutte bate kyekibaddewo no era batuukiridde babadde ku kya Zaake nga bali mu criticizinga bonna kati ffe ekizibu kyaffe tekiri economical oba engeri gye bakola mu sente no ekizibu kyaffe bwe basobola kukola programu zaabwe nga tebaluba Kyagulanyi ssentamu n'akyukakyuka tetulina buzibu nabo ekizibu kyakulumba Kyagulanyi president waffe ekizibu kyakulumba nkyukakyuka byebizibu yaffe ebisigadde musobola okusirwala azuro nga mwagala tetulina buzibu naye kasito yogera ku Kyagulanyi n'omulumba in the negative way ng'ate mutambuza obuseegu bwammwe bamukola diversion mukola start tetugenda kikkiriza kako ekiko kyokola byako olwaleero balese stanti y'omusajja wa Musiraliyoni sincerely speaking omusajja Omusiraliyoni akwatagana ne national matters
ba politician mwogedde ko bakitambuza efuke national mu Uganda batwale mwanyi muleta nsonga za Sierra Leone bwanga badde documentary nga bali badde bazanya documentary bachire ne ba minister ba parliament babo bonna bakitaddeko kubanga batambuza diversion eganyo kwata mubadde muli awo nabaletera ka diversion kasimanyo no Gloria Bogi musiba makutte kusasa nyabatambi wacho at this time tuli focused ku nsonga za gwanga eyo ne yenefa ngenzo okulaba simanyi haji ate simanyi bamutadde biki eyo nayo nefa kati kibagenda okuleta mujja kikwasa akebiri eyo ze stands ze babadde bale musima musajja musalioni yibaka kubika makazi makumi bina ku nsonga zikwatagana ku national matters nga muleta ebintu ebyo kubanga nabaga ekintu kyabayita diversion kati nokasoke mbabulire ebintu bina bibagamba olwaleero bijja kuva nga bivuddeyo kati abalema bibookera nga balowooza babitandise leero buli kimu nkyogera ne kiyita ne kijja ne mu kigwako va nokyogerako semwaye SFC ISO State House balina ba handlers ku table zaabwe mu media section nga bulina kuba ino creating yo diversion egendo capturing amawulire okubajja ku mulamwa ogw'ebintu bino mukireme kitegeera ekyo mukibalime kutegeera teba creating diversion njala kubuuza era gwe mwana Uganda njagala otegeere bwe mwavuddeyo kubuuza tebaba wadde answer lwaki singa omuntu yafiiridde wa bugingo yafiiridde ku kitebe kya national platform yandibadde afiiridde ku prevers ebweru ekitebe badde bajja kiggalawo omukazi yafiiridde wa bugingo abakufiira ne bandibadde ku prevers za national platform emiryango ekitebe badde bagenda kiggalawo niyo olwokuba yafiiridde operative waabwe tebakyogeddeko wadde okuvayo okwogera ku nsonga zonna baasirise kubanga ngeri operatingamu ndi wano okubategeeza bannandi mumpulirize bulungi nnyo n'okubajjukiza gwe okufaako nga Museveni akusse tolina kyokyusa ku ggwanga kubanga omulimu gwabwe gwakutta okusigala we bali ompulira bulungi nnyo bo mulimu gwabwe gwakutta kusigala we bali kubanga tegakyali mawulire kutta gwe mulimu gwabwe saagala ofiire ebintu bya kisiru ng'osobola okulwanira eggwanga gwa majoli eyo nga weekyanze tebakuwa musaala tokuba muntu wa bulijjo lumba afande omukuba essasi mu kawombo gwomanyi nti ofuuse hiro ng'omuvubuka omubodegadi yakuba minisita essasi yafa hiro temmala biseera byamukuba okutulugunya ba civilian ensi bwe wogikoye nga tebakyakuwa musalula weetamiddwa faako n'abantu abawera abali mu sekita yamwe mwoli naddala abasala bano bagamba n'ogumu essasi mu mutwe afa aveewo tumanyi nti ofuuse hiro okitegedde naye ebintu bino babazanya ebintu kuba bali abasajja be basinga okutya buli lunaku batuula kubatya bakwata abaana bannupu babatta batya nekyagula bamujjawo batya kubanga ye solution yuka gye balina era ni wano kutegeeza eyo parliament kiyumba kya mbizi dancing hall gyonna basomedde amawulire agabadde ku red paper nti buli mwezi mwaka bakozesa kondomu omutwalo gumu ndowooza yali bakozesa kondomu omutwalo gumu eyo dancing hall si parliament mulimu mbizi njereere mukulu Joel Ssennyonyi kuno kwa kusaba kwange temwena kye mugenda kukyusa kubanga ne ba MP ba ena ne bali musibe ndowooza mwandibadde muva mu parliament eyo muwa abantu essubi nga mutudde mu parliament ne mwogera oluzungu but ekina kye kigenda kukyusa it is better ne muva mu parliament eyo tiimu yawe y'opposition gye baataddewo yebebeerayo it's on record muleke kutuswaza na kuswaza nkyukakyuka yaffe mujjeyo muleke abali willing box sigale basigaleyo muveyo mutuyambe mukulu Joel Ssennyonyi kyogenda kukyesa adde okukyusa wanabisa Civil Aviation Authority nothing was done nolabisa Uganda Revenue Authority nothing was done nolabisa buli kimu tewali kikyuse olwanye ku mwanyi tewali kikyuse kati bagenda kuleta bbago lya mpuuga era tewali kigenda kukyuka ngenda basaba ebbago lya mpuuga mulireke oba litewalitite mubaleke muleme kuwa bantu subifu nti gye muli nga kigumanza muveeyo Mr. President Bachagwanya Center mugenda kusaba owandiikire bonna ba member parliament abakukkiririzaamu bagambe oba basawo bagambe okusinziira ku bigenda maaso tetwagala kuwa ssuubi italiyo bannayuganda abaatu obuyinza nga temwena kye mugenda kukyusa mu parliament muveeyo amateeka nga bagayite nga bagayisizza nga bagalina okuyita wano mugenda kufa ekyo mugenda kufa mwenna abamanyi nti muli ku mulamu omutuufu bagenda batta nga tebagenda battira mu parliament mwennyini Mr. President kusaba kirowoozeeko lupu Joel Ssennyonyi kirowoozeeko abasajja b'otuno basinga obutakwagala baagala kutemula
Nebo noyagala oluzungu n'olufungula n'oluzino, nothing you are going to change that parliament. Kubanga amateeka teteekeddwa kuyingira mu omusirikale. Bayingiddemu baleeya biki baleseemu toileti zammwe, biki basize ku ntebe zammwe, mu sikafu ezibaddewo basize biki baba bakoze. W'okwatira media team n'ogisibira n'ogirookinga mu kisenge n'obajjako kamera. Ki kye mulimu ekyo kye mulimu? Eyo si parliament, ekiyumba kya mbizi. Temwena kye mugenda kukyusa, boycott. Ekyo kibagambye, ekyo kirowoozo kyanganze, musobola okukigula, musobola okukirekawo. Kati akatambi kala basinga obungi temwakawulidde, kankabalageko kubana abaana babeera ku YouTubers baki mukakase bye tubagamba. Ngenda kazanya kiddakiika emu. Kati mpulira Kasuku muwagizi wa NRM nganze eyekweka ayagala okulya mu lulime ne luki ne mu luzise nti tayagala kulaga nsi nti wa NRM muwa omusaala. Era Kasuku ali ana ofisi ya ICT kulirwa maama Nabbosa Ssebuggwawo awayinza okuba akola bukozi naye nga tekitegeeza nti ekizibu kimwe n'Abannayuganda mwenna mwafuuka Baganda maaso g'Omuganda gali mu ngalo. You don't know how Museveni operates. Kikizibu y'ensonga lwaki abatta temanyi Museveni mu operating. Ekivulu kye bakuleetedde e Bulaaya pate zemugendako omuntu gw'omanyi nti omumanyi akuwadde ekyokulya akoze atya. Museveni bw'ati bw'operatinga mwe temumanyi bye tubagamba tubabuusa kubawonya ne temusobola kutegeera. Temusobola kutegeera. Ne mujja tegeera mpola mpola ku kifuba tujja bategeeza mujja tegeera ensonga ezo. Eno so muzitegedde. Kati bwe nabagamba ekigambo kye bayita propaganda jo Museveni engeri gy'abadde akikola ebbanga lyonna. Omugenzi Milton Obote n'Amini babakolako propaganda. Wabula yo Obote yakiwulirako era yakyogerako kyenjagala mbazanyirano mukiwulire bulungi nnyo mutegeere nti singa tembadde mmwe ku mekanizmu ya Museveni gy'akozesa ya propaganda singa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde yaggwa dda ku mpagala ono Obote. Bino yabyogera ng'akyali mukulembeze. Wulira bulungi nnyo. Of UPD for many years. Baganda have been members of that party for many years. Baganda have held the highest positions in that party. I was also head of your government for 9 years. And look at the type of ministry I used to set up. No discrimination either on tribe or on religion. Some of my most important ministers were either Baganda or Catholic. Let me mention only two. I had a Minister of Finance, the Muganda. He's sitting here behind me. Is that hatred for Baganda on my part? All of you people of Uganda, you love education next to your life. My Minister of Education was a Muganda. So what about the question of religion? My Minister of Defense was a Catholic. My Minister of Internal Affairs was a Catholic. My Minister of Local Government was a Catholic. My Minister of Finance was a Catholic. I can go on enumerating. I have no tribal feelings. I have no religious feelings. I come from a very big family. Some of them are Protestants. Some of them are Catholics. Some are Muslims. And in fact, I've got a cousin of mine who is now Mother Superior to Bulu. Now, these propagandists want me to tear off myself from my own people. When you talk about Baganda, I have got a Muganda wife. And my children are half Baganda and half Lamu. How do I begin to hate myself? I am not part to all those things. Now, Lezamude ekigambo propaganda. Mwenzo kwa mwachuli ya kulumbu, yembade mchawulizi kulumbu yenga achogera, neba komedi yembanga bachogera, mchitegede. Ye mechanism wa system 7 jabadde akozesa all along. Obote yageza kuchogera aminte ye defending ako ne bamusiga malice. Kyebadde bakola ku Kyagulanyi Ssentamu. Minister Sam Mayanja ndi mu company yo eya Mayanja advocate company. Nina files naguddeko nenzitinkula ng'olina ekizibu kyoyagala okwambala nesiroza ni kinaakulekawo. Minister Sam Mayanja nabaddeko mu chambers zo. Nabaddeko mu chambers zo nentinkula ku files zo ezimu omuntu omu yakwedde powers of Antony. Yakwedde powers of Antony nga mwagala kuddamu kulumba Ssaabasajja Kabaka. Lutu esembayo. Minister Sam Mayanja nabaddeko mu chambers zo ezo bwagojje nguvudde kuzoba minister nabaddeko mu chambers zo ng'oyaggwe noono omulangira eyalabisa Ssaabasajja Kabaka Namibia Ndawula nga yakuwadde powers of Antony omukiikirire mugule omusango ku Ssaabasajja Kabaka mufune ssente almost trillion ndozanga trillion nga 3.
muli mu Ssaabasajja Kabaka olukwe nga mukolagana n'abamu ku baana basse Kabaka Muteesa mutandike okulumba Ssaabasajja Kabaka kubanga tekibamalira. Nja kufuna obudde nzire mu nsindika enkwezenge yange enzigire evidence. So mukulu Ndawula eyita omulangira Ndawula paazo vatu neziwadde Mayanja okubeera nga ye atonewo okujja ssente ziwa Museveni musanya Obuganda. Nkugamba genda wekwekweze ku Munyango nga omaite Vuuvumbira terisagana Munyango Samu Mayanja n'omulangira Ndawula ewe Namibia eyali Namibia n'olebesa Ssaabasajja Kabaka. Fairo ya mwenagirabye ng'owadde paazo vatu noziwadde Samu Mayanja nga mulobinze trillions ziri mu 3 plus ze mwagala okozesa okusula Ssaabasajja Kabaka. Mbalaba Agnes Nabaloga, Sara Kagere, David Wasajja, nammwe abasatu mulina olukwe lwemuteekateeka naye olukwe lwammwe nammwe ndumanyi wabula kasooka ensimbi wakati mukimanye nti mwenna mbatambulira kotolo natandika sigenda ddukobya. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza wonna wali weebereremu Ssaabasajja Kabaka n'abantu bakuliraanye. Abasajja abatamanya ngamba tebannazikiza mukono nga tonnavaawo kubanga kyebaagala okukola. Nkusaba osindika abantu obeweesiga batandika okulambula buli kimu kyonna ekyapa ekiri mu ngalo zo nga kikwata ku ggwe ng'omuntu n'obuvunaanyizibwa obwo bwe walinnya mu bigere bya Ssekabaka Muteesa otandika okutunula buvunaanyizibwa obwo okusinziira ku kyendowooza ne kyendaba ekigenda mu maaso. Bandibanga baakusomola dda ebintu ebimu nga tokyabirina nakusaba kuluma kutu okutegeeza otunule mu bintu byonga omuntu gwe ebiri personal n'ebyo ebyoyo bwaddira mu bigere kitaawo. Bandibanga enkwezenge zino zaasomola dda ebintu balina kye bateekateeka ekyo kijja kuba kya luvannyuma. Naye ntegeeza Sara Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja, Charles Peter Mayiga Wasanya Kalole Salonga Mulengejja. Wati bakuwana okudduka toyita opangisa oba wagula ploti. Omwana Muteesa gwe mbonyabonya nga mukola omusajja Omunyarwanda asigazza akasera mpawo kaga ku nsi. Mujja kyemaanya ate muligaana muli kimwayo. Mbadda mu luganda lutuufu. Buli kyemukola kyonna mujja kyemaanya ate muligaana muli kimwayo eyo gye mba muliba muwagamidde. Mu Luganda muyinza omusajja ataasaasaanyiza entongo for the first time mbagambye mujja kukyemaanya ate muligaana muli kimwayo eyo gye muwagamidde. Emyaka gibawubidde akatambala mutandise okumulisa ng'ebikajjo ebyakawulo. Wabula entondo obusukumbivu enkwezenge ekko obutaagaliza nefutubizi bye mutadde ku mwana wa Muteesa gwe mwagala okumiza omusu nga gyobeera mmwe mugenda funa obulamu obw'olubeerera nga n'enfuduze wa kisingiri nazo zitokomose ziweddewo ate mmwe baani? Kimbuuza buli nze sira ofisi we siri kati buli wamu mbeerawo. Ekyo kimulemu Parliament olwaleero kyembagambye mu kigulano kikyaleero mu biseera by'okusoomoozebwa dikiteeta ng'agenda asobola okukola ekintu ekisobola obbeewuunyisa kubanga akimanyi mwenna temukyamwagala. Mukama Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka kuma bannayuganda bonna bagenda okunoonya ensimbi. Buli muntu yena gwewekengerako oli mu diaspora mwana mulenzi beera careful nnyo. Cooperatives bangi nnyo balayisi nnyo bakolera busente butono tebafaayo okusanyawo omuntu. Baganda baffe bangi mu diaspora bafa enfa etategerekeka olw'abali b'ensimbi abakolera Museveni. Omukulembeze wonna wali Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba bw'oba ozzeemu okukola Europe tour onyamba otuleko mu kibuga Amsterdam oba otuleko mu ggwanga lya Netherlands onyamba osootinga entooliita eziriwo. Ngenda kusaba n'obuwombeefu mukoddomi waffe Magulu Meero agenda ku demonstration nga takusabwadde 10 wadde okukuba essimu yonna. Abamu ku abalowooza nti ba comrades bamuli bubi kubanga bo baali baasalawo nti tekyali kwekalakaasa mu Netherlands ye ate akola omulimu gw'alina okukola watte bamuwalala. Nkusabula n'obubibika ekigere mu Europe tour odissolvinge akakiiko konna
kubanga kafuka zivu nzagala okundumba ngo oli mukulembeze oli kakiiko omala bisere simu yange ojuma isobola okundumba nompe mulazi longa azikigambe ekitegedde tuli mu revolution tuli about that nation fesinga twatwagala kuyesere singa twazigedda nete twagala tonmere gwanga yafu ale nyongera okubajjukiza mwe nabera mu WhatsApp group nabera ku malwa neyo je mutudde no gamba atatu musajja ono sime bichi mukulu nzo okufa kwange sigobo ofudde n'okubonabona kwange sigobo bonabona nze kyenjogera kiyamba gwate eyebuzabuza nga afukana aba sukali wako mitwala ebiri ne wali mu Europe e Kampala ina family ejagula sukali mitwala ebiri kubanga nze mugula beba wamba omuntu eba mutta ate ko kuba mu kasera mpawe kagane bajja kuwamba omuntu akwata kabajja mutta ompuya bulungi nnyo bwe batutte mwanyi kimanyi ne omufamily wali abayine mwanyi tibatutte zange kati batutte muntu batutte abantu bonna kati kodula gati omusajja afira kugwa eggwanga lino difira kubanga bwe nali nsoma nga bansomesa bangamba nti akawaira kasoka mu constitution amaanyi gali mbantu power belongs to people power ne kangamba nti nze n'obuvunaanyizibwa okukuuma constitution eyo era ne kangamba nti balina okumbulira okunsomesa kitu kya sensitization okwagala ensi yange n'okunsoma constitution mu lulimi lwange ngitegeere so si mu Lungereza kati gobo oli oba oli eyo ng'oli ku mpuuto oli mu diaspora nga tomanyi buyinza bwo si nvunaanyizibwa ku ntegero ya buwumba tutu ng'oli mu diaspora no kubanga oli musiru ensi gy'osugumbizamu nti wafuna residency wafuna passport genda okebere mu political history zaayo waliwo abagifirira bayiwa omusaayi kati gobo ngamba nti mbu yafirira oyagala afirire nnyoko oba nsange mulungi nga negadanga nfudde ng'ensonga zigwanga nzivuddeko katukoleko kye tusobola n'abalala bali kitandikiraawo bwe tunaasirika ali agenda okwogera tulina engombe egamba nti amamese amangi tegeesimira buli nyasiri kwaga amamese mwe muli kwaga amamese era bwe banfudde banziika ttanda tebagenda kuziika kyali wajjira banziika ttanda ku kolas ompulira bulungi nnyo n'omwana ali ku social media ng'akola ku nsonga z'eggwanga tomulumirirwa lumirirwa famire yo gy'otayagala emanye ensonga zino naye ng'ate zikwatako gwe ne bw'onootuula mu taxi ngoza tebikwatako netulira negwa mbisoto ogenda kuvaamu olinye mu kisooto ekyo gwagule emmotoka V8 enkuba bwejja nejjawo oluguudo n'oyita mbisooto naayine n'atambuza ebigere agenda kuyita mbisooto yo n'emmotoka ejja kufa mwonna musafari nga kyekimu kawo mentality kati buzibu mulina buli munnayuganda afunamu akaseera kangule emmotoka V8 oba ngule Range Rover nja kusobola enguudo ze Uganda no obusiru ku nsi ezikulaakulanye nga zisasula omusolo Range Rover weyise bitizi weitala wumu weita kubanga enguudo ziri menti okukolebwa era tekikwetaakiriza gula motoka ya 4 times 4 it is very rare in Europe in USA in other countries to find a mere citizen driving a 4 times 4 kizibu nnyo bavuga buno motoka buno bulawo bitizi kubanga enguudo nkole kati gwe nawe avuga Range Rover mbu tuleko ese motoka yo simese kabuzo batezikuba please obwongo bunafu kubanga totegeera singa enguudo zibadde namu tewetaga gula Range Rover oba V8 zito zemuyita simanyi mpe tekikwetagisa zigula no tekikwetagisa nosanga oli gundi fa kubikwata oyagala akwate ku bya nnyoko ensi gyayogera ku Uganda si ya nnyoko y'Abannayuganda bonna kati yazanya paati ye ng'omuntu ebyokutiisatiisa abaana miveeko Museveni basse babadde tebogera ku byabufuzi basi badde tebogera ku byabufuzi abafiire mulago nga tebalina ddagala babadde bogera ku byabufuzi oba bafiire mu accident badde bogera ku byabufuzi kati bwemba temwagala abantu bogera ku nsonga zino essimu togikwata gijjeeko bwesigala mu bintu eteragenda kukimanyo naye kimanye enkuba etonnya mu tropical countries oba mu tropical areas era embala netonnya ne mu malungu ontegedde bulungi embala netonnya mu malungu kati gweddeeyo nti nze ndi muda tolina kyoli nga tolinaako nsibuko ng'ensibuko ya mwembi kati kankabateme gwagana okulwana Uganda ekyuke mu byenfuna n'ebyobufuzi n'ebyokwerinda ennaku zino kirabika kigenda kikalubamu mu kufuna visa ofuluma eggwanga eryo n'ensi zemugendamu ofunamu asayiramu oba ofunamu obuntu kigenda kikalubamu kigenda kulekawa gwagamba njala fuluma Uganda nga tolina kyogirwaniriridde amaga gonna agali mu Europe galina political history yago nga bagalwanira okugatereza ne Bungereza nzuwero Canada bwetyo n'Amerika bwetyo bw'omuneesula egwa nagamba mujja tuuka ekirala wena passport nga tekyalina mugaso okitegera bulungi nga tekyalina mugaso era ndi wano okujjukiza gwalina mentality egamba nti nze Uganda ennemye nga toyogera ku yabufuzi eragenda mu diaspora system ejja kufunisa olubuto lw'abaana 8 ey'abazungu
tulaba Uganda gyosobola okulewa neighbor oba wakojjo wasenga n'osulya bwere system y'abazungu ejja kufunisa olubuto lwa myezi 7 ejja kufunisa olubuto lwa abaana 8 okumekereze ng'oli ku kkubo nga system yennyini yeekuwandudde naye nga Uganda osobola okukola buli kyoyagala as long as nti eri safe kyetukugamba kyotajja kutegeera kuloza lwaki Uganda agenda n'abeera emyaka 10 mu America oba mu Canada waludda mu America nga tanagula proti proti agigule mu nsi ki nga bali n'omuntu alina endagaano n'ekyapa ne bamusenda ku ttaka ne balitwala proti agigule mu nsi ki nga n'abantu bali mu kubatta image gye balaze mu parliament omuntu afulumye ekagwa n'abeera emyaka 10 asobola okudda mu Uganda n'ateekamu wadde omutwalo gumu gwa $1 eyo ensasolo giteekamu ssente nkubuuza gwe Muzungu akubuza where come from Uganda. Is Amin still there? No Mugamba, no, we have who is Museveni? Ngatamanyi. Naga the person I know in Uganda is Bobby Wine. Bamwita Bobby Wine. For us, we know that. We do know who is Museveni. Nakubuza, for how long that president has been in power? Muga 40 naga wale chikaba chako kisokeza ko nyokota yafa. Naga chicheche na chibole no muga munai naga muri basiru. Ukitegera? Kubanga bakimanyi nti omukulembeze inatusuka myaka 8 okufuga eggwanga kubanga wale abantu balina different ideas and ideologies. Museveni yembega katika abasomesa ekintu kimotegero lwali ogenda kikazimbala. Ensonga lwaki twagala enkyukakyuka mu ggwanga. Buli mukulembeze yenajja ayina ideology yiye jagiramu. Waliwo omuntu ajjanga bulungi mu by'obulimi oyo bwafuga sekita y'obulimi yonna jagitereza. Nebo kiba kyetageza kuleta byo bisimba mmere bijikungula bijipakinga oyo system y'obulimi yonna jagitereza mu ggwanga. Waliwo ajjanga ye mukulembeze alina skills by'obusuubuzi agenda tereza economy mu kusubula byonna enseterere. Waliwo ajjanga ye administrator ng'agenda kutereza structures n'okuva ku lesu paka wa president nga administrative structures zonna zitambula bulungi nnyo. Kati bw'ofuna omusirikale ng'ate yali mbega ye Museveni buli mwezi agenda kuba wandika amagye ng'asindika bambega ne gye batalina kubeera kubanga ekyo kyamanyi kibali nnyo okutegeera. Museveni knows only two things: military and spying. Ebintu ebitalina kyamanyi. Talina kyamanyi ne banne bonna tebalina kibamanyi. Yensonga lwaki amutamonga gamba I will not apologize to the public because you don't have evidence. Bamaze omusangulayo n'asindika abasirikale bajja mu parliament ne bakuba abantu babawamba. Ojjote mu parliament n'owamba honorable elomeka n'omuwambira mu teserezo w'ameekigira amateeka. Buli mukulembeze bw'akyusa obukulembeze bw'omuntu abeera ne ideology ye. Idi Amin yalina idea y'okulaakulanya ensi was economically developmental ye nga alina copy and paste. Ngenze Kenya nsanzeeyo ekisawo ekipya ababuuza kino mwakizimbye mu Kyeraza kyoke kisobola okukola wange nti ye kampuni yakizimbirwa nga bamuwa essimu ng'akwira minister wa works and what minister works amugamba mwine ettaka egindi nti twetaaga ekizimbe bajje ng'amuwa ssente kyekyali ekikula kya Amin. Bino bitemusobola bite ne kati omusajja nga yakula mbega nga w'amagye muyeeke talina kyasobola kukolera ggwanga eyo. Okitegera kyovula nti nabaleba Uganda magezi mu America okulonda simanyi mulowooze zisisi tebirina ebinkwatirako. Reason being buli mukulembeze ajja mu office alina ideology ze n'agenda ze. Kati nze siri mu America agenda z'abakulembeze abaddeko tezinkwatako zikwata ku America bennyini ne police zaabwe ne interest zaabwe zibanya mu nsi endala. Okitegeera naye nakuba na Uganda munga bavudde Uganda bagenda okulonda bagamba kati ogenza okulonda mu America wali democracy nga tumwogerako mu nsi yo mitomeka so kyembagambye nama kitegedde bulungi okwogera ku nsonga zino tuba tetwejalabya wate tunabyakola tujjaza ogerako mpaka kuwulira bubi kuba Museveni kyasinga okutya. Kati gwe muganda wange ali eyo ngenda kutegeeza ekigambo kimu ensi yo yensi yo toyina nsi ndala. Togenda kufuuka mu Kenya, togenda kufuuka mu Tanzania, togenda kufuuka mu Congo, togenda kufuuka mu Nyarwanda. Soka weebuuze lwaki Abanyarwanda mu Uganda biyita Abanyarwanda gw'osobola okugenda Rwanda n'ofuuka mu Nyarwanda bakuwa n'erinnya ly'Ekinyarwanda n'ofuuka mu Nyarwanda. Is it possible? Tekisoboka. Lwaki bo bajja ate bafuuke bana Uganda ate batufuge n'otufuga buli kiba kitutte. Kyembadde musigaza kibadde kya buli bakitutte. Emmwanyi bagenda ziisa Rwanda tezigenda kuddenda Kenya nga bagambye no. Emmwanyi Rwanda yazitutte. Abasajja n'abakazi bagezezaako okulwana kye bakozeeko kyekyo to prove you wrong or to prove you right.
abayise ku nkulungo zonna ezingira Kampala bali badeployinzeeko amagye ga SFC baade basuula nti bannayuganda bagenda kwekalakaasa asitudde essowaani y'akatogo agenda ow'ebikajja atambula wavuga boda ali ku bibye abali muloogi bali mu kwekalakata ena bali mu sports betting eri abali ku bia eri abali ku mboozi endala basajja batu mu parliament bagezezzaako naye nga bannayuganda naye nga bali ku birala nnyo kati ye Museveni mu mutwe gwe abadde akimanyi nti mu parliament nebwewa parliament egenda kuba ey'okwekalakaasa wabula bannayuganda buli mwali we bagambye eki kigenze kitya naye omusajja oyo bannange alifalumba eki nga tulisiza akakanja bakonkona kulya ani yakonkonye wootiridde ng'oli mu njuuyo kati kino kyenjala obategeezaako mukimpulirize bulungi nnyo ye statement esembayo okulwanirira omuddugavu nga ne bannayuganda mwe bali ogulamu ettaka mu lutobazi n'osomba amayinja n'ettaka n'ogezaako okuziyiza enkuba nkiddamu okulwanirira kaddugala ogulamu ettaka mu lutobazi wamuleka Victoria n'olijjuzaamu n'ozimbako ennyumba lwaki mwenna munanjulira ffenna tulakinga common goal buli omu alina personal interest mu kintu nga tetufokasinze ku issues ompulira buli muntu abeera ne personal agenda ze naye nga ate twetaaga common goal buli muntu tuli mu struggle kintu kino kigira anze Kyagulanyi takwata simu yange namuva kati nze struggle ndivuddemu hopeless nze tebampa sente mu struggle sigende hopeless oli musiru tinze Kyagulanyi yaganye okupostinga birthday yange bivuddemu kati Bwensibi ojubalira kuba ku posting ku birthday era oli musiru Munze Kyagulanyi tankubira nko simu simanyi tamanyi siri organized oyagala kuli organizing engani ku nsiyo nabanyumiza byolugero nemba gamba nti bwotuuka mu mawanga gana agaakulaakulana obadde okimanyi nti abaddugavu bennyini beesosola abaddugavu bennyini mu America beesosola abaddugavu mu Bungereza beesosola abaddugavu Canada beesosola mu Europe abaddugavu beesosola nano beesosola ne mu Uganda mwennyini olabye okulwa akuba Zaake ngumi yagala omuntu mbuzi omusajja omukubita tasobola kunnyonnyola bw'osanga mu America omuddugavu oli n'asanga omuddugavu omulanga ajja kubuuza are you a Native American or you're from Africa okola kiwano sina mbuzi mina n'atambula n'agenda kati njala kujjukiza n'omugenzi King Martin Luther bwe yali alwanirira abaddugavu era eriyo abalwanyisa Martin King Luther nti byakola bikyamu tebabikkiririzaamu eri abaddugavu balwanyisanga Nelson Mandela nga tamukkiriza mu byakola Nkwame Nkrumah we bamulwanyisa nga tebakkiriza mu byakola essaawa zino the same Ugandans abaavu abankuseere abasula mu bitoogo balwanyisa Kyagulanyi n'atadda Kyagulanyi Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi mentalite ye y'obukulembeze ku ssente zalina singa atuuka mu ggwanga within the period of 5 years ekisanja kyamalako Uganda eba yateredde dda naye amulwanyisa amusika n'atalina mulimu avuma Kyagulanyi kati njala kugamba okulwanira omuddugavu ogula ettaka mu lutobazi n'oliyiwamu amayinja n'ettaka n'ozimba kuba bwojja n'owetetenkanya bona osobola ku mabaati gwamanyi era okulwanya omuddugavu nombule fanga ombu yakula papa bitu kana kasajja katubule ne mwana omugambi ekintu kati no be babaddugavu era nze president I salute you I salute you musajja gw'oli w'amaanyi nkutya omuddugavu ono nkubuulidde omuddugavu n'omusange wantu era abantu mu America gye bali abali mu Canada abali mu wike gye bali mu America oluddawo nawe omuddugavu ku muddugavu munnaamusosola abasajja mu America balwaniranga abaddugavu banna bufuna emirembe gyali babalwananga Bankwame Nkrumah abaddugavu babalwananga Gaddafi baddugavu bani bamulwana ne bamuwaayo Museveni kubanga tulina oba kikoli mu sikitegeera eyo ne mu busibo tuyita slavery be bateekangawo bakubi baddugavu bannaabwe bakubanga bakuba ennyondo ku mutwe kubanga baganye tukiza ebiragiro nga baddugavu bani bakuba ennyondo babatta
era ne musireva le muzungu tiyakwata nga bukwasa bazinga ngo kyangalo bagenti yabukwate nabale mutwande batwala era kitwakolo nga baduga vuba naffe kubata musobola kitegeera kiba buli mjabi wabule mujja bitegeera kwati mwagala kutegeera bintu bino abazungu bayinza okuba ina differences zaabwe naye basobola okuyinayitinga mu kintu wait for a common cause for a common goal ne bakituukiriza naye tuli mu struggle twala kujja ku Museveni muffe mwennyine mujjamu omuntu nga yazze kubega gwe mulimu bamuwasira emmeka miliyoni 2 miliyoni mugaze kubega natisa abaana bonna bamalawo yenga ombuuza okola kyaki nga tasobola kunyonyola kyali wakyakola oyina wamu n'obutwa n'ombuuza obutwa mu waki nga tasobola kunyonyola kyamu obutwa nosanga abasajja bakulu ku platform bakeera ku Kyagulanyi basula ombuuza Kyagulanyi mubanja kinga tekiriivu gwoyogera kakusinga akuyamba na buyambi ni imagine n'omulemerako gwe njagala ombulire abanyarwanda batanda bakulitisayizinga Museveni nga gye bali gano ge mazima ge mutayagala kuwulira ebigambo bino mujja bijjayo Museveni ye musajja eyafuna omukisa ogutaalina kaalina nga yasanga embuzi nga zeebase n'azikozesa okulwana entalo ze era azituukiriza nakati kyali mu kkola buli kintu kyonna bakitutte Rwanda the same people supporting Museveni when you visit their constituencies they have nothing Rwanda wali abasomera gali ku international level e Uganda galuwa nga bana basomera bana b'abantu wali amalala kuli ku international level Uganda galuwa tegaliwo buli kimu gye kiri mu Uganda tebiriwo era ne mwana bamaliza nga bazitunze n'ekitu badde nekyo bakitunze amagye kati agakuuma first family gonna gava Rwanda ne mu Central African Republic agaffe tegakyasobola kuuma Museveni kubanga abitya omusajja n'asindika Omunyarwanda okuva kwere suwanu okwetola eggwanga lyonna nga balina capital wa milioni 10 kwabiri bakuwola sente ng'owaayo ndagamuntu na ndagaano ya ttaka naye nga mission za kutwala ttaka muli mu kudduka temusobola kwerwanako ng'oyo mbuuza license gaba sente luda nga tagirina mu Buganda bonna mu Busoga embaala abantu batutteko amataka tebakyasula amayumba bambanja mitwalo 3 mitwalo 5 amataka bagatutte abagatwala banya natasobola kutula kukola kye tuyita complete search lwaki abali embaale abagaba sente bagwanga limu lwaki abali e Busoga abagaba sente bagwanga limu lwaki abali Buganda abagaba sente bagwanga limu lwaki abali Luwera abagaba sente bagwanga limu bonna basaba items zeze oba details zeze mu kuwa sente lwaki waliwo apo bola sente nga tenagira mu banka nga bonna bakosa procedure yemu ne process mu kuwa sente tusobola n'obuuza omuntu gw'otuuza jjo omuntu wega okuleka ku search ku bigenda maaso mu ggwanga nosanga omuntu ku kyalo ng'alina is a multi-billion yobuuza omusango mulimu gwakola nga tosobola gutegeera gwakola aguze ettaka limazeewo naye ng'alina amagye alina n'emmundu n'otubuuza onaakola tuddawa kubanga temusobola kutuula kusooka kwefumiitiriza in normal circumstances omuntu ono sente yazigyeewa avuga V8 akola mulimu ki alina kalina akola mulimu ki mutandika okwefumiitiriza ekyo nakyo bwe kinaabalimu okukola okwefumiitiriza kitegeeza temusobola kujjako bagwira baagala tutwala ggwanga lyammwe gwe teweebuuza lwaki ekisenyi abasomali bakitu twebuuze nti balefigi balina kubeera mu kisenyi nti nedda ki ekikoleddwawo mwekalakasa balefigi babaviire nakyo temukisobola makindi era bamututte gobola balefigi temusobola kuŋŋaana nti ekimala kimala balefigi wano bannansi baagamba abagwire batumazeeko emirembe na buli kimbadde ewaabwe bakafulumya miliyoni 4 n'ekitundu nanyini bannanyini si baagamba abagwire batususseeko obunyi tubakooyi badde ewaabwe bakafulumya miliyoni 4 n'ekitundu nena bali makindya enyumba bali emitwalo 10 efuuse ya 3 bagwira namunange tunakasobola sente bazijja luddawa it's your constitutional right omuyindi najja na owning miles of land constitution emugamba nti takalina kubeera kulizi tosobola kwefumitiza mwe mubeeraawo ekiseera kigenda tutuuka bye tubadde tubagambira nga bivuddeyo ng'ensi ebadde bagiyita Uganda
bagita Federal Republic. National flag nabagikyusiza, national anthem bagikyusiza, engudo zonna bazikyusiza, buli kimu kyonna batandise gamba mwara muse. Simanyi biki nga kintu kitambula. Kubanga kivuddeyo. Nakyo kikulemye okwefumiitiriza. Mutandika okufumiitiriza. Gwayagala okutegera kibayita okufumiitiriza. Gende erwanda essaawa zino oyingire buli munna Uganda bagenda kubuuza ogonne mugande. Oba oli mu Luganda bagenda kuyita muganda kubanga ova Uganda bakubuuza okimye ekiwano ogenda kukola woki oddayo ddi ewammwe. Oyinza otwala obudde okubuuza omugwira gw'otamanyi nti akola kye Uganda addayo ddi ewa kimye tekisoboka kubanga temufumiitiriza. Ogende Kenya. The same thing bagala kubuuza ogiza kukola kyo omala oddi wano oddayo ddi. Era baga huyo ni Muganda. Anatoka huko Uganda. Kati basula kwa unabawu muso baga huyo ni Muganda anatoka huko Uganda. Kuno baga nze ndimu yotoba bimanyi omuntu apega mwita Muganda. Nebo no gende kitaza baga huyo anatokanga Uganda ni Muganda huyo. Era bogera baga ati ogo no Muganda. Obo va mu northern, obo va mu east, obo va mu south bagenda kuyita Muganda. Kubanga bo bakimanyi mutwe gwabwe and they know themselves. Kati gwe nekyo ku identifying omuntu ti omuntu si waffe si muntu waffe. Nakyo tekisaasoka. Ensi bagitwala. Sinole baba squeeze nga abajja mu system temuganye okutegeera. Nakulaba kakatona bakyadde mukizo kugenda kwange video wedde musule bulungi mukama bankomere bwala amono ne kabatwale. Njimaliriza. Bemulidde bigambo byange bivunanyizibwako. Video wedde tusinkane ku Proctor tuzajja bwa amasimu. Bwenda banfunye obudde. Mukama bankomere. Atakomera mpeera. Buli awulira nga yonooneka fa.